Oh yes, nkwaniriza gwe muna Uganda ate wano ku Keke TV. Saif Pro of course nze aberawo ne kutusako ensonga ezenjawulo. Nyongera okwaniriza wano Keke TV nkutegeeza nti wano ku Keke TV tukutusako amawulire agenjawulo ntukutusako ebisanyusa ebyenjawulo. Nonako olwalero Saif Pro ngobye bumale ate nkutuseko ensonga ate ezenjawulo ezakagwawo kati. Naye nga sinaba kuwa amawulire gano agaliwo essaawa zino oba okuwa ebipya ebigenda maaso mu ggwanga lya tulino erya Uganda. Nsaba osooke osubscribinge ate oleme okuddamu okumisinga amawulire agaddako. Subscribinga nyiga epesa eryo eriri mu capital letter lyolaba eririko ekigambo subscribe eriri mu kala myufu. Malo subscribinga ate tusobola okubanga tugenda maaso. Omaze subscribinga webale nnyo okubanga osubscribinze webalire ddala kati tugende maaso. Ngenda ku Eddie Kenzo ate ne mama Amalu Musuuza oba Rema Namakula. Kakati Rema Namakula avuddeyo olunaku lwaliro na sharinga ebifaananyi ebya muwala we nga graduatinga. Ebifaananyi bibadde birungi nga obiraba ku screen yawo. Ebifaananyi bibadde birungi nga biyakayakana nga mwana muwala ono anyumye. Ava ku graduatinga era nga ebifaananyi bino bigenze bulungi bitambudde bulungi nga ataddeyo kasmile akenjawulo nga naye musanyufu bulala. Era Amalu Musuuza agraduatinze munnange. Bitandika bwe bityo. Naye ate ekitwewunyisa omukulu ono Eddie Kenzo oba Edirisa Musuuza olunaku olwaleero yavuddeyo na postinga ate na postinga akawala akalala. Tugambe nti omukulu ono Eddie Kenzo teyalabye muwala we nga graduatinga ebifaananyi Rema Namakula byataddeyo alyoka bipostinge. Lwaki teyapostinze ebifaananyi ebyo? Waliwo ekigenda maaso mu nsonga zino eza Rema Namakula ne Eddie Kenzo zetutategera, naye nga tukimanyi nti byonna bijavaayo kuba tukimanyi nti yes bayawukana. Oli nakwata erirye ate ne Eddie Kenzo nakwata erirye. Nga tukyayogera bino byonna twagala tusooke tusabire omukulu ono Eddie Kenzo ate asobole okubanga akomawo wano ku butaka e Uganda, kubanga Eddie Kenzo akyali mu ggwanga lino erya Ivory Coast ate nga bikyamukutte era nga wobimanyi. Naye essaawa yonna tukimanyi nti Eddie Kenzo akoma wano ku butaka. Ensonga eriwo lwaki Eddie Kenzo yavudde na sharinga akawala akalala kali ku Facebook page ye mu kifo ky'okusharinga muwala we. Abadde alina kyagezaako okulaga oba kubanga tulabye Eddie Kenzo emabegako awo wonna abadde aze asharinga abaana be bano. Buli kintu kyonna kyonna ekibaawo we kabanga kalwadde n'akasharinga, bwe babako omusanyu eryenjawulo n'akasharinga, bwe baba bagenzeko somewhere n'asharinga, we kaba kafunye birthday n'asharinga, graduation eno giyandibadde asookerako ddala. Lwaki Eddie Kenzo abadde tagisharinze oba Eddie Kenzo lwaki tasharinze graduation eno? Webale nnyo kubanga otwegaseko wano ku Keke TV Uganda. Nkutegeeza nti Saif Pro nze abawo mu kaseera bwe kati ate ne nkutuusaako ebyenjawulo. Era gwe atanamba subscribinga nkujukiza osubscribinge ate tusobole okubanga tugenda maaso. Tugenda kuba tukuleetera ebisingako awo. Naye nga waliwo ekyewuunyisa ekigenda maaso ku mukulu ono Eddie Kenzo, kuba Eddie Kenzo tujjukira bulungi nti yatugamba nti okwawukana kubaddewo naye ate tekijja kumuggyako baana be oba kumuggyako nkolagana eyo, era enkolagana eyo ejja sigalawo. Naye tukyayeebuuza Eddie Kenzo lwaki yasharinze akawala kali natasharinga muwala we. Kale ebirala byonna byonna tujja kuba tubimanya nga tusinzira wano Keke TV. Gwe subscribinga ate tube nga tweyongerayo. Mwana muwala yoyo eyagraduatinze muwala wa Rema Namakula oba ne omukulu ono Edirisa Musuuza Eddie Kenzo. Katubagalize mirembe buli kimu kigende bukwaku. Kankusibule ale tusinkane mu time endala mbenga nkutuusako ebyenjawulo.